Okay. Yeah. Balamusizaako mwenna abaliko abazzeeko mu bwangu basobodde okujjako mu bwangu balaba muzze nzize ku live eno usanga sandizeeko ku live eno usanga sandikoze live eno kuba mukimanyi siri muntu wakukola live. I don't usually come live. Nzize ku live eno olw'ensonga ezimu oba olw'abantu abamu abavuddeyo ne boogera ebintu ebyenjawulo ne bacriticizing embeera yange mu ngeri y'enjawulo ne bacriticizing buli kimu of which they have no information about anything. Bintu ebisinga tulina obuzibu nti bannayuganda mbitwala nnyo ng'ebyokuzannya ng'ebya comedy. Ebintu ebisinga mbitwala nga comedy naye nga temu analyze nze ekintu kiri kitya ensonga eri etya. Why would someone like me come out to talk about something or to say something? Okuva nakoze ka video yesterday ndabye ebintu bingi. I've seen many people posting about it. I've seen many people writing about it. Ebintu ebyenjawulo era nembiraba abalungi nembalaba n'ababi nembalaba abajaji nga nembalaba n'abalina omutima gw'ekisa n'omusaasizi nabo mbalabi mwenna mbalabi baganda bange naye sigenda kulwawo nnyo ngenda kuyisa mu bwangu. Kintu kyasinze oba okusitula abamu amaloboozi oba nja kitwala nti ekyabatiisizza nze okugamba nti $400 million abantu bendabye abali negative about my situation $4 zabatiisizza ne beerabira byonna byenayogerako mu video but ne bafocusinga ku $4 naye nkanze focusingeko essaawa eno because it is what you focused on kuba it is not the only thing ekinyiga omutima si kyokka ekinyiga omutima. Njagala mbategeeze nti $4 muganda wange gwa criticizinga bendabye ku mikutu egy'enjawulo wanewa $4 gwe kuggwe nnyingi muganda wange nja kugamba kuggwe nnyingi you who is criticizing me about $400 million naye kunze si nnyingi. I'm telling you, don't forget my worth, don't forget kunze $4 gwe kuggwe nnyingi of which is not your problem. Ne kunze $4 nzisobola kyovola banti nayingira property $1 because I can afford it. If it wasn't this situation yantukako nakiyingiramu nga $4 nsobola za affordinga kuba tomanyi byembadde nzijankola in the back even okitegeera kugwe it might sound like new to you omuntu okwogera ku $400 million. But who told you that I'm not worth it? So do you want to say it in the big eye okuba ne property ya $4 nga bamanja 3 nze kunze kintiisa gwe kiyinza okutiisa but it is not my problem. Ate nawe okutiisa it's not your problem. So don't criticize what you don't know, my brother. Katonda yatutonda kuno nga ffenna tetwenkanaakana. You can never change that. Muvuddeyo mbalabye olina criticizinga olwa $1 ebyo naguno omukono teguggwayo 1 2 3 4. If it was nze temumpulirangako nga nkaaba, you've never heard me crying for anything. You've never heard me anywhere crying for anything.
until when this situation happened to me and embeera amala mwamala kunnemesa mulimu gwange gwo mulimu gwo lagombezezza ebbanga nanga survivinga n'abantu bange ate saagala muddawo mulowooze I have nothing busina kyennina. No, please. But it doesn't mean that I don't have to achieve more. Nze natuuka situukanga gye ndaga, situukanga we njagala kubeera. Gwe lwaki olowooza nti bwe ngamba million ebina it is a problem to you? Why is it a problem to you? Gwe nagamba ko mbu sizisobola. Wabula kino kyantukako nti mwamala kunnemesa mulimu gwange. Njagala omuntu aveeyo nti mu mwaka bwe guti nga si 2 tinavayo nenkaabira ekintu. Ebbanga lyonna lwembadde mbakubira omulanga ngambagamba nti bannange mundeke nkole because I know what I get from my job. Manyi kyefuna mu kuyimba kwange. Mbadde bagamba naye please let me work. Bambi mundeke nkole kyembadde ngambagamba all along. Natuuka n'okubira MP Kyagulanyi Omulanga. Nemugamba gamba ku bantu abeeyita abawagizi bo bandeke nkole ki? Nkole ngankabira mulimu gwange. Okiwulira? Because I know nina ebintu byegusatisfying. So kati saagala mu kitwale mbu I was just ndi mu katemba. I'm not in comedy. Many of you have taken it as comedy. Take it because we have that negative mind. We have a bad mind. So many people have tagged me on so many pages. What? Muandika about things of which the Muina, and you even don't have moral authority to judge me. Why would you judge me? Have you asked me? Kugamba nti nagula ennyumba ya milioni 4 nensasulako milioni 6. Lwaki ompakanya? Gomanyi omanyi nebyenkoze gwe. Lwaki gwompakanya muganda wange? Bambi, I'm not feeling good. Mpulya bubi. I'm feeling bad. Abantu ebizibu by'abantu ate mwe mbifuula ssanyu. Mbitwala nga comedy olwokuba nti omuntu ena kwogera nze olwokuba ndi muyimbi. Who tells you nti public figure tabeera muntu? I'm a human being. Nawe kyemmanyi olina amabanja geyo agakutawaanya ng'omuntu. Buli muntu aba n'amabanja okusinziira ku level ye. Buli muntu aba n'ebizibu okusinziira ku level ye. So if I talk of 400 million, lwaki olowooza mbu siri worth it? Who tells you that? Of which me I think it is even smaller. Nebintu benina okuba nabyo. It is small. I'm telling you, this is reality. Abantu mulekerawo okulowooza nti tulina okuba kyekimu. No. Tulina hustles za njawulo muganda wange. Obuvunaanyizibwa tosobola kuba bwe bwange. Dream tosobola kuba yange. Have a different dream. Your dream and my dream are two different things. Gomanyi byoloota. Okiwulira? Nayogera ku nnyumba yonga ennyumba emyoni ebina my friend. Gwina kugamba ko nti nina kubeera mu yenkana etya. Nina kubeera mu ya sente meka. Kyogamba nti wena kiyingiramu nga sikisobola. Because nali nkisobola. Era mwamala kunnemesa mulimu gwange. That's why I insisted. Mwakikola the first time I'm telling about chikola. Wakitegeera mwakikola the first time. Nenchitwala lightly. Nenga no. Kasoke nchwemu like 1 or 2 weeks. Or 2 weeks. Nenkomawo. Wakitegeera. Still you did the same thing to me. And umuntu bovayo because it's too much. Ati machitwala anti banange it is a problem banange to everyone there aliye yali mukunja ajinga. You just don't know about this. You are adding me stress. You are adding me stress. Just temuchimanyi. Okitegeera. Mwamujja kuddawa mulowooze nti no everything kibeera kyamuzannyo like the way you think. I repeat, 1 million ebina ziyinza okuba nnyingi ku gwe muganda wange. Waliwo n'abasajja kati abanda b'essaawa zino ng'agamba ono mwana agamba 1 million ebina.
that small amount nabo gye bali nga yo okutandika okuwulira ssente nti nnyingi okutandika okuwulira nti ssente nnyingi gwe tumanyi ssente zabeera alowoolezaamu okitegeera waliwo abantu ng'okuwulira nti ssente nnyingi atandikira mu $1,000,000 okuwulira nti muntu ayogedde ku ssente nze never to say about ekifuuka problem you criticize banange temumanyi. You don't know my situation. You don't know how long I've been hustling. You don't know how long my music has served me. It is now almost 10 years. If it's not 10 years, it is almost 10 years. Obasi myaka 10 ndi mu mwaka gwa 10. Gutomanyi abantu abawulira ebinanga ebingi be bantu abatakkiriza mukamukamu be bantu batakkiriza mukamukamu of which kamukamu gwe muganda. You can raise that 400 ngosasula mpola gomanyi byenzize ngangula nga msasula mpola gomanyi byenina byensasuddeko mpola nembimaliriza obimanyi gwe. But why is that when you get about 400 omuntu atya nnyo bannayuganda muveemu endowooza? We are not the same. I am a different person. Now a different person. Oyinza okuba nga gwe ebikutiisa nze tebintiisa ate nga naawe olina ebikutiisa obanga nange nina ebintiisa ate gwe byosobola okukola oba byolina. But you people coming and criticizing, mbutusa abani asabiriza. When I came out to say, nagambieko, naze, to put the situation on the table. To put the situation on the table. So that it doesn't kill me. I didn't point at so, over so. Nachitadeo. Because I was going to burst. Do you know what it means to sell my car? Me? Emotoka, it is one of the first things public figure you know. Any celebrity. Me to sell my car. It means genuine. Chili more than a car, more than having a car. But you negative people, the bad mind people are taking advantage of putting me down. And sad enough, our own people. That is bad mind people. Goinzo kubanga tomanyi. Toina chomanyi kumbera yange. Because you never asked me. You don't know. You don't know how much I've been struggling with my situation. You don't know how long. I'm telling you. We tomanyi how long. But someone comes to criticize me, to put me down, to say all sorts of words. Just for me having a property of $1,000,000 Gumanchi big eye. Do you call big eye small thing? Do you know how much I've invested or I invested in my name? Do you know how much I've invested in my career? My career is in billions and billions of money. Go back and follow me, you see. Ojakulaba, what it takes to become me. Go back and follow me.
Everything is there. Ogenda kutegeera. Nemugamba kusaba ani asaba. No. Don't call it that. Omuntu okuba n'ebizibu. Talina bizibu. Ebizibu byantuukako, it is well clear mwabiraba. Nali nvuddeyo ne nkaabira ani nga temunaakunstopinga kuyimba. Nali nvuddeyo ne ngamba ani ku bizibu byange. Go back to the history. Nali nvuddeyo ddi. Nzisibira nkona mu mood when I've never been to this mood omunenzi janga ndi mu bad mood, but just tegeera man. I want to go somewhere and pain. Negwe no very no criticizing olwokuba owulidde agedde ku millioni ebina. Gwe gwantegerera gwamanya ebintu byange. Lwaki weefuga obulamu bwange? Lwaki omuntu weyagala gweefuga obulamu bwange? Lwaki abantu mwefuga obulamu bw'abannammwe? Nti ate mubabalire ne balina okuba nabyo. Mubabalire ne balina okuba nabyo. Bambi mulekeraawo, you guys. Temumanyi ngeri tutobamu mwana. Temumanyi ngeri tutobamu. Temumanyi muntu ngeri gyatobamu, guys. Tobyeta byangu man. Temubyeta byangu. Okiwulira? Owulidde millioni ebina nasasula ku nnyumba. Ndagula nnyumba millioni ebina. Bwe mba mu kayumba still you are the same people to say nti abana ebiga kati ebbanga lyayimbidde sokola ennyumba gyalimu. You are the same people who are going to say that. You are the same people, you. Lwaki mututeekako kwamba situation? Musango kiyinza okuba artist okuba public figure. Musango kiyinza okuba public figure. Does it mean nze sina kuba na kizibu? Does it mean nze sina kwogerako? Gwosuubira nze mba mmaze ebbanga sikola ngenda kusolvinga ntya? Ngenda kusolvinga ntya ebizibu byange? Ngenda kwebeezaawo ntya? If you sabotaged my work, mwakolako political attack of which temina moral authority kunkolako political attack because nange ndi mwana Uganda, I'm a citizen of Uganda. Supporting President Museveni has never been a crime. Simusango man. Bamwagiridde ebbanga ddene way back. Mwali mupuliddeko nti munoonya. Mwali mupuliddeko nga si time ya campaign nti mwogerako ekintu kyonna. Mbuba nange timunyambe wano, tibanaye munyambe wano. Kuba mbeerawo n'enkola emirimu gyange. Nze okuyimba kwange kumbeezaawo, please. Kumbeezaawo. That's why I came out to cry for you guys. Let me work. Let me do my job. Let me do my job. Naye abantu mujja to criticize. Nemu criticizing omuntu. Nemu mbuuzaako oba I don't know what. Lwaki bwe muba negative tembeera kule mutwala embeera bamazima. Fenga tubagana byammwe. Fenga tubagana byammwe man. Don't think that something is this year. Don't think that I purchased that house this year. No. It was even before this situation happening to me. That's why my people criticize things ngati mbinako information. Mumanyi byenzize nga nvuga ekyo nayogedde ku ekyo. Just nayogedde ku ekyo. But it's not only that. Waliwo n'ebirala. Besitayogeddeeko. Mutemuma kye tutuddeko eno. Mubeeraawo omuntu tomanya omuntu kyatuddeko.
kitegeera gobeera ku criticizing omuntu gwanda bawanga nsaba omuntu ekintu nze. Just tell me, where have you ever had me? I'm among the people abalina n'ensonyi, nze kati ensonyi nzizigwako right now because of the criticism gye muntaddeko. I'm not saying all of you, but a few people, some people, but did they jealous, but did they bad mind, never jiteka mu situation y'omuntu gyalimu. Mugenda kulemesa abantu okuvayo okwogera ku kintu, mugenda kubalemesa kuba omuntu bwavayo okwogera ku kintu, you start criticizing. Kitegeera mwogera a lot of words, oli awulidde ekintu kati gwoli otya miliyoni ebina ku nze n'otya nze otye uza nnakubeera nammeka oba nnakuba na bintu nga biri wathewa how much gwena sente zinateesaako naawe nti kino kimu kinakuba sente bweziti. Okitegeera nemufuula omuntu nti to be a public figure, it is a problem. Toyina kuwagira kino olw'okuba oli muyimbi waffe. Ndi muyimbi wammwe baganda bange era mbagala banjagala. I love you so much, you know that. I love you so much. Neba muntu jeko embeera, temuntu tekako mbeera. Ndi muntu, I'm a Ugandan citizen with a national ID. Kitegeera, with a national ID. Nemututeeka wansi, mumaga tubeere wansi. Mumaga tubeere wansi, omuntu abeere wansi we mumwagala. Muntu bwavayo okwogera ku kintu nga atya. Just pray. Mubeere nga musaba busabi. Omuntu you just need to pray and appreciate. I was purchasing that house, or I purchased that house to make a surprise for my people, for my fans. That's what I can tell you. It was just a surprise. It was going to be a surprise. Because I knew I could afford it, and I can afford it. If at all, singa mbadde nkola omulimu gwange era nandize mpola nsasula nenkola ki kuba nze mmanyi bwe ngattagatta n'ensonda ne lwaki gwe ate olowooza mbu nedda bambi. That should stop. Baganda bange tubeere ne wano love, tweyagale mwana, tweyagale mwe mutulemesezza n'okubeera free mu society olumu, because you judge us. Muntu judginga mwana kati wakinza oba onjajinga gumanyi bwensula gwe omanyi nti nze nabadde mulwadde like I said in the video. Omanyi nti nabadde mulwadde, but I couldn't afford to take myself to hospital. But why? Bwemulowooza kyemwankolako kitono. You think kyemwankolako kitono? Because even nobody can deposit on me right now. Kuba ebiseera wali nga even though toyinayo show gyogenda kukola, you just call a promoter n'omugamba promoter, I need such and such an amount to sort out this, tujja kwebala. Nakikolako within no minute nga kusindikide sente. Because akimanyi you are in the business, but mwazija mu business buli muntu kati atya alowooza nti anaddamu okuyimba, and you expect me to sit home nfiire eno mu nyumba gyendi, nfiire mu nyumba gyendi man.
Chinjagala mumanye, you guys, that's what you have to know. We are not the same. We are not the same. Tonjajinga kuba sigwe na plani zange. Nange sina zizo. Sigamba mwenna, I'm not telling everybody. Kuba manyi abantu bange bangi abanina kekisa, abanina love eri real. Kwe bali bangi nnyo. Naye mu abantu abamu abatono abo mututaginza amanya, but you are begging. Really? Bali myaka 10 mabega wampulirako wa? Point yange badde bambi mumbeereremu. Benabeereramu nange munkola ki? Mumbeereremu. Simple. Osobola okumbeereramu anyway. Anyway. Mumbeereremu bambi. Temundekerera. But don't criticize my situation. Don't criticize my situation. You don't know. You don't know. You don't know. You don't know. Natera okuvaako nengenda kukiddamu. Abawulidde miliyoni 4 nezikutabula muganda wange. Nzisobola singa mbadde nkola. You all well know nti mbadde mu lockdown for the whole of this year. Ensi agenda ogenda mu lockdown nga nze atandika da lockdown. Okitegeera kyogamba bills nsasula ntya zonna ezo. I saw the car. Ulira nina okupangisa emmotoka everyday bulwemba ndaga kupamba ne programs. Kitegeera era okuba nti ngezaako okuba nti nkola ki nange ng'omuntu anything can happen on me. Kati omuntu nganza okuba nti sirina mmotoka eri ku standby mandi kuki? Still the same people, if something happens on me, you'll be asking, how could that happen? Kibadde kitya? Nze ni musajja muto akyeyiiya man, mpanga bupanzi mbabuulira. Abantu aboogera ku savings. Instead of watching saving when I'm still investing. I'm still investing and expect me to save. Mpoza abantu abatalina economics beboogera ekyo. My friend, I'm still investing. Sinatuuka we nina kubeera. I've not reached where I'm supposed to be. Nchezi mbanze. I'm still working for my children, man. Okitegeera. Gwawulidde ekyo kati wenna kugamba ku birala bonna bikula kati otya ennyaate. You who is criticizing me, who is putting me down, who is judging me. Gumanya abantu bameka bentuukiridde to tell them about my situation. Omanyi bentuukiridde okubabuulira my situation. So kuvaayo njogere something you call it a simple thing, somebody like me. Do you know how worthy my personality is? Do you know how much I respect myself? So people, let's learn to show and love. Let's love one another. Let's love one another than criticizing, than judging. Than judging. Let's love one another. It's the only way. It's the only way.
The sinner problem. If I was working, the one impulide. No. The one impulide. Kwanza President Museveni namuwagira dda. Nawagira dda President Museveni emyaka. Muntu wakugamba nti namuyimbira mu kampeni za 2011. Okiwulira? Nesifaayo. Ogamba nti obaka munoonye biki era bwe saafuna ssente zange nabivaako buvi n'enkola emirimu kyange n'entambuza ebintu byange ne mwampulirako. Someone comes out and sent her awagenda nolaba president gwe nakugambako nti nagenda omulala nagenda mumusaba ssente. Did I tell you that? Twinagenda nti twalina omutemu tugenze kati no please. Bino byonna mubeera byemmaze okufuna mbeera eri waasi nga sina kyakukola nsobeddwa wakane mu kibira nkole ki? What should I do, man? So don't try to interchange things. Don't interchange things. Temugezaako kuputting someone down. Yes, politics wali, but in some issues put politics aside. Mulabe ky'omuntu ono kyagamba. Man, sijja kulwa ku live badde ngenda bbako katono. Saanya kwogera bingi. That's what I have to say. Banjagala mbagala nnyo, abansabira munsabire. Bansabira munsabire. Naye I'm not fine. I am not fine. I am not fine. Not knowing how benyini nga bakujudginga, man. I'm not fine. God bless you.